okusinzira ku byatuuka ku muganda waffe Eddie Mutwe n'ebigenda maaso ku ye wateekeddwa okubaawo ebikyuka tuleme kubeera stuck mu tactic emu ng'omulaba atulugunya abantu atutulugunya bannayuganda ye buli lunaku ayongera ku advancinga yakwata be yakwata n'abasiba abatalina musango bo n'abateeka eyo ne bukeera enkya Kibalama n'abuzibwawo ekyo kyafuuka nnomo lwaleero bakutte Eddie Mutwe ne bamutulugunya ate ne bakifuula public nti yes ffe twakikoze still ffe ne tusigala nga tuli stuck mu kubeera nti bulubukeera ku makya bwe babawo gwe bakutte nga tutandika okumubanjiza obwenkanya nga tukubisa amasaati nga twambala ebifaananyi bye nga tutandika kutambuza hashtag free gundi ebyo tubikoze emyaka okwesiba mu tactic etaleeta results tekiina makulu tekikola makulu kukeera ku makya nga bakutte muganda wamwe ne mujja ne mukeera ne mugaa free gundi kale ne bukeera enkya ng'ekyokugamba free bamutadde naye ekyo tekijjaawo byaba bamutuusizzaako olwo ne tucelebrating nti twataddewo akazito ne bamuta ekyokumuta nga bamaze omutuusaako bye bamutuusizzaako tuba tetulina kye twakiivinze kuba ye omulabe aba amaze okwakiivinga kyayagala ki kyaba ayagala okuinstiringa fear mu basigadde kuba ye ekigendererwa kye bwamukwata n'amutwala n'amutulugunya ng'ajja nga naleetinga story ebizibu byonna byayiseemu okubonyaabonyezebwa okutulugunyizibwa ekyo kyakola eyo story gyazze n'analeetinga einstiringa fear mu balala yensonga lwaki nze bakeera ku makya ne bampereza zi message ezitisatisa ne batukubira amasimu ne bakola ki ne sitajja wano gamba nti ono gundi yaŋŋambibwa ati kyogaago bukyanga tubeerawo kyanga njogera sifunangako ku masimu ga ntiisatiisa olowooza lwaki nze sijja wano byogera lwansonga ngenda ku demoralizinga aboogera abalala kyova olaba kati aboogera bangi yo omulaba ekyo kyayagala mutwalo mutulugunye bo bawoze fuli male mu mute bajja kivaako ajja anyumye byayiseemu eri abalala bonna bajja kutya bwe babanga waliyo abaana abasibyero ne bajja ne bateeka feesi zaabwe mu kamera ne boogera ebintu nga bwe biri nga tebalina gwe batidde wateekeddwa okubaayo abajja nga nabo balonda nga basajja bwe batulonda wateekeddwa okubaayo abajja nabo nga abasajja bwe bakola kuba kati kinene ekyabantu okujja kyonna lumu nti bateekewo embeera ekyo kyo balabika bainstirinze fear mu bantu kati wateekeddwa okujjayo abopaletinga nga bo bwe bopaletinga nga bwe bakeera ku makya ne bakeera ne bateyiringa abaana ne babalonda ne babatwala ne babatulugunya wateekeddwa okubaayo bannayuganda there should be brave Ugandans abalina okubeerawo nga nabo babalonda nga bwe babalonda ne bagenda ne babaterekamu ennaku ezi DPS akedde ku makya n'aduumira okukuba abantu oba okutulugunya abantu n'aduumira abapoliisi abakubya abantu ne wayitawo ennaku naye n'abulamu ennaku nga 5 agenda okudda nga naye awenyera nga Eddie Mutwe bw'awenyera nga naye ebigere enjala teziriimu bano ababaka ba parliament abakeera ku makya ne bakwata ssente ne bamala ne bayisa ebiteeka comfortably nga bo bagamba bajja kujja boogereko kye boogedde wiiki emu ng'ebyo bivuddewo nga bali ku birala bukeera enkya ku makya nga ababaka ba parliament ng'aba nga bana nga bamiisinga bwe bamala okumiisinga bagenda okudda nga 3 bagamba ekitutuusiddwako ababadde batutulugunya nga batulanga kimu kukwata ssente kuyisa amateeka gakola ki ganyigiriza bannayuganda omuntu wamuleseeyo yakyaliyo tetumanyi ddirwa lwe bamuta eyo statement eyo ejja kuinstiringa fear mu balala ababadde bakola ebyekisiru batandike nabo okutya nga bo bainstirinze fear mu bantu okutya okubengeejinga nabo bajja kufuna fear bajja tandika okufuna fear kubanga nabo they are all human beings just like us they are also products of sex just like us kitegeeza nabo bafuna okutya wabanga waliwo fear eba instiringiddwamu nabo bajja kwetereeza bagaye togenda kunkozesa bino sijja kwata ssente kutandika kuyisa biteeka abaana bajja kunnoonya kuba babaka bo bakola byebakola comfortable n'agamba abajja kwogererayo wiiki ng'ebirala bize ng'ekyo bakivuddeko kati batandika okomba ku azaabu nga waliwo bannayuganda abali brave nabo nga batandika basaggula nga bwe basaggula abaana nga bwe bajja ne balonda ne batwala Gaddafi ne batwala Kireewo ne batwala Eddie Mutwe wabeewo abatandika okulonda abo abatunyigiriza Museveni tatunyigiriza nti yeye kayeka yabeera eri ayina emirandira bw'otandika okukwata kwegyo emirandira tujja kutereeza eggwanga lyaffe naye eggwanga lyaffe bwe ligenda otambula bwe kibanga olwaleero abantu bonna buli omu atya buli omu ava bajja tuttisa bannaye abaana b'abantu bajjemu mujja battisa nabo bennyini twagala eyo emboozi bagyogereko nti ate tujja kukwata ssente abaana bajja kutunoonya waliwo abatunoonya be tutamanyi there should be some brave Ugandans nga abaana bwe baavayo ne batandika okwogera nga beetunuzzaamu kamera waliwo abasaana okujja ng'eyo Supreme Court eriwo okuteekawo sanity
bwebina okubeera tetujja kubeera muri kaseera kwambala masaati free gundi doing the same thing again and again ekitatuwa results nga y'omulaba achievinga kyayagala. Omanyi ekyo kye bakoze okubeera nga batulondamu abantu bwe batulugunya bwe babazza bakyachivinza okubeera nga buli omu bamuinstirinzeemu fiya. Basadde b'abantu bainstirinzeemu fiya avuddeyo n'ayogera nga bakugamba laptop mwana wange toyogera bajja kutwala. Kati eyo fiya bwe tunaagibakyusiza nabyo bye babadde bakola baana ne batandika obbalonda ne siya na ensi yaffe ejja kutereera kuba kino kyo kirabika ekyawamu bantu kukwata olumu kujja kyonna lumu birabika biremye. Eyo yenkola eyina okuteekebwawo ebintu bijja kukyuka naye bwe tunaasigalamu ebyo y'omulabe buli lunaku ayongera ku advancinga muntu lugunya basiba bakyali mu makomera bakibalama baabuzibwawo afulu minisita yavaayo naga atumulina ekyo kyafuuka nnomo. Olwaleero Eddie Mutwe baamukutte ne bakuba kati ng'owulira olinga agamba we should all come out and condemn to condemning ya nini kyogamba ono yagenza okola Eddie Mutwe byamukoze namala nakola tweet zino zonna nga condemning tagisuubira ebyo aba abisuubira nti mujja byogera you will condemn kitegeeza ebyo tebimunyeenya ebyo coming out and condemning tumukoze ebbanga lyonna talina kyakyusa ate naye kenyini watu kokolera tweet zino zonna kitegeeza ebya condemning abisuubira ebyo tebimunyeenya. Kati kiki tuteekeddwa okukola wateekeddwa okuvaayo bannayuganda abali brave nabo batandika bakombyako nti minisita talabikako DPC talabika RDC ku kyalo tetumanyi gye yalaga agenda okudda ng'awenyera omubaka agenda okudda n'atambulira mu kagaali nga Honorable Namboze Mbala batambulidde mu bugaali ebbanga n'aba babaka ba NRM wabeeya batambulira mu bugaali emyezi nga 6 ng'akomba ku ebyo bye yakola n'ebino ebyokubeera wano batulondengamu bannaffe tudde mu gundi free gundi bwe bamala ne bakeera enkya ne bamuta ffe muli emitima ne gitutebenkera ne tulowooza mbwa twataddewo embeera ne bamuta bamutadde naye nga bamuteredde mu mbeera nga bamuyisizza batya bamuto kyalinze psychologically physically bamubyekubye famire ye akaseera ke bamuyisizza ebiba tebikyuse baba bakoze kimu kyakumuzza nadda n'analeetinga story mwinna ne bakwasa ennaku olw'okuba bamutadde mu ne mutebenkera n'ekyo nti kebamutadde kati tumaze okwakivinga kyetwagala olwo ffe ne twerabira kiri eri azabu ze batuusizza ku munnaffe nabo kye baagala nti genda addeyo muteeka wanyumye story bwamala okunyumya story abalala bajja kutya kati eyo enkola nfu ekyo kifu ebya condemning simanyi kugamba ashitaaga free gundi kifu wateekeddwa okubaawo advancement naye bwe tunaabeera mu ebyo tujja kubanga basimu yes amount kolika abakubeera mu just bakole nali buzaabuza mbu simanyi statement agikyusa niwe abakusala nsala kubanga asala musazi bwati kafu yabadadde ate mulaiti ya mufumbiro zi omusajja nze Saida Madada yangambi wano wazzeewo ekipaapi ky'omusulu ng'akubaganyi naye statement siwonya ze bamugambye ayogerezo oziraba agenda kuyimirira mu kaguli ne musajja munne nnyini agenda omusiba okategedde sewonya na bulijjo okuta n'empuuga naye togenda yimirira mu kaguli nga mpuuga asiba gwe kennyini kuba gwe olina ebyokwogera omufuuse ginya taliiwo kati mpuuga ndi wano okukutegeeza obwo bwenyi bw'osala obw'abafu n'onoonya layini ebuzinonyesa contractor twabula balabada kafeero yabusalaasala dda n'onyambala obusuutisuuti obutadoga n'obanga empeke za kapiso ebyo twabirabaalabadasa tujja tutiisatiisa oli ku mukembezi baakwanisa eddala sitakaliya down finito twala eri obwenyi bwo bw'osanyisa contractor ng'onoonya layini twala kafeero yabusala dda buli abantu beebukunja babusala dda abalogo genda mwajja munyooma kati abakutte ebigere mwazole ya oyogera oluganda olukusifu olagaje oli musajja wa kabaka eno nafu y'omukulembeze waffe oli bwakulira ng'oyogera alowooza goli mwensa ingejo oyogera mungu kama Bobi Wine ingejo omwogirako olaga Bobi Wine nga ataliimu yaddi mulaganga amacha political amacha ne mukulu owulira kati suli will become unemployed ate kakasa kyolina okukyokka okuddamu okukola ogenda kweyambulula gwe kennyini Museveni akuwa akalimu akalala oyo Kyagulanyi Taksin Makisado yoyo Kyagulanyi mujja kumuwulira mukambwe akuba ffenna tukifiirwe musajja mukambwe kale gwani agamba mbu simanyi Bobi Wine abuzaabuza abavubuka nga gwe wante Masaka waweegayirira omusajja nterina akwagala Masaka
ngateri na kwagala Masaka musajja najja nalino na mafuta gi nayitsamu ya sirale muno dengulu gwe mja kujja musati kakaliya yo goyisamu amaso musanya ina jaraga mwani baddeko n'ensonyi mwe bampuuga mwana oli musajja mubbi nnyo oyinza n'okugenda gwe muleba n'obba akalirako omukazi omuzaala akazaala ku mwana olabira ddala omusajja yakulanga bbazi balugu ku kyalo oyo mpuuga olabira ddala essajja lyambadde obuzindanisa amasuuti naye nga yakula babundiizi oyinza okuba teyabba ndiizi oyo gye babeera ewaabwe Masaka simanye Masaka olabira ddala omusajja omubbi lasita bino si bya luzungu Bobi Wine n'akantu ke yakulimba Bobi Wine akuggyeko abavubuka boyinza okuwuddisa kati basinza okukulumya omuntu oba abakulu baakukyawa abantu abakulu baakukyawa mpuuga kati oli bavubuka abasibadda nattiwa Sewanyana bamusibye ebigeri kaliya wansi ayikani professor Sewanyana tagenda kufuna ira kada Bobi Wine tayinza kukkiriza muntu gw'amanyi nti alikeko kumuza mu kibiina ki oyo Sewanyana bamaze n'omukozesa okwogera statement z'abadde buli gyasirikidde Bobi Wine abamaze naye okukozesa Bobi Wine ye musajja bwakusanga obbye ffene n'omugamba kankuweeko nj'aneebe muluma ajja kugamba tugende omumpeere wali mu Stensen naye ng'ekikutwalira mu Stensen ng'akulima tugende tumuliire wali amanyi waliwo abakamera kati yajja kuleka osooke eggwoli agambe naye nzikuse sigenda kulya naye ng'amanyi awo yatezeewo wa kamera ezo kamera ze baakute Sewanyana ng'ayatula tayinza kuddamu kwegaana era zagenda okwekozesa nga mpuuga amututte mu kkooti ayatule Bobi Wine kugambye alina kati master's degree in political science ye yagambye omumyukawo omanya abamumyuka look how Bobi Wine is answering questions nowadays bamubuuzizza nti lwaki Katikkiro yagamba nti aba NUP bali bamukakambwe simanyi mbw alangire nti akalulu baakabba Bobi Wine yadamubuuza ku leediyo ndunze nkulira NUP ani yabuuza Katikkiro mulaba amagezi you say Bobi Wine how smart Bobi Wine is na kikulaga nti aba NUP Katikkiro adowooza alifalinga kubaani kuba akakiiko akakulira NUP akamanyi ku lubongo yayo yamugambeko nti nolangirira Bobi Wine yamugambeko nti nolangirira Senyo yamugambeko ngulabye ddala Bobi Wine muteeketeeke musajja nno mugezi era yagambye ekibiina nze nkikulira simugamba nti naalangirire n'akakiiko kentwala w'abantu benda beri komiti yange teri yali ayatulidde Katikkiro nti tulangirireko kati baani abaali bamugamba nti alangirire olaba kye bayita omukulembeze omuteeketeeke you see mwobuziba munna buli webuti mulowooza nti Bobi Wine akyali oli amaca every day that passes by Bobi Wine is becoming a threat and is becoming politically mature nabagambye ayina degrees in medical bulungata in the sensitive zone of the Southern Orthodox akojja katigira tosobola kategera kujja ko angoli molu Einstein nga wasoma ebitabo mpuugo obwenyi bwosala bwononyesa luula n'opima angwe ebyo ebyenyi babisalasala ddala obiranga ino ogusabuni mu mutwe ebyo tokyasobola blood kankubule tewakyali mulembe gwa kwefuula mukungu ng'oli mubbi tekintu kiswaza muntu kubba tekintu kisinga kuswaza mu nsi muno ng'omukungu okubeera omubbi wabba wayokya akasajja lekakuwa alternative kagamba weetonde nonafuya sinza kwetonda oyo n'oluganda lw'oyogera olukulu lunene olukange abaganda bakukkirizeemu nti gwe mutuufu ninga gy'oyogeramu ebigambo byo ng'olinga agamba gwe muganda wekka naye ebyo byonna Bobi Wine yabigumira olaba kaliya wagikubye wansi ku ttaka Bobi Wine akulinda mpaka kulasiti wali kukikkirira akukubye kaliya kati hands down oli awo weebwala kati kooti egenda tukola etya kooti egenda kukola etya gwe tandika kwata office y'okudduka Masaka akwata ogenda kuddayo mpozi ogenda kuddira ku independent tosobola kuddayo kati nno Hildaman oba oyagala kaada enjagala ojjawo gambe ebisa sizimanyi sympathize with Mpuuga ndi mukatuliki munno gekyogere kati oyagala kaadi ate Bobi Wine mwenna nalabye Sewanyana musajja wattu yenna abo tosayagala kaada olabye nti babakozesa Mpuuga buloka wammwe kale mwatta Seggirinya Mpuuga oliko omusayi gwa Seggirinya n'olwanira omulambo ng'omusajja gwe wamusibya ate n'omutta these people basajja mwe mwakula mutya nakulaba ng'olwanira bamuleku olwanira b'omusajja bosse Mpuuga notta omwamu omusajja n'okwata bamulekwa mulumbe n'olumbe n'oluyingiramu basajja mwe muli babi omusajja alajjaniya Bobi Wine namugamba gw'omusibe gw'oyagala okumutta gwe waleeta obutwa Mpuuga babuwa gwe n'obuleetera mu njala ezo olina amala gakulinga gamuwa butwa nga laba ng'obala ebitabo gwe waleetayo obutwa you're the same person yatta Seggirinya and you're the same person yali ali mulumba okolayo chaos mwaki temulina nsonyi basajja mmwe
mulabe nti Bobi Wine NUP bayina ensonga baki bayagala oba okuziika Ssegirinya ng'owedde siiru zino owedde Bobi Wine yazibagamba dda nti atusibye. Revolution eno yayita mu wings bbiri, yayita mu foreign policy neyita ne mu domestic policy, naye nga foreign policy z'amaanyi nnyo okusinga domestic policy amaanyi ge zirina. Nkiddamu, foreign policy mweno revolution y'amaanyi nnyo okusinga domestic policy eziri mweno revolution. Revolution eno erimu olutalo lwe bayita de-dollarization. Ogenda kwata currency y'omuntu omu super power mu nsi muno abataana abakola world order nga bakubezezaawo okumala emyaka 4 gy'ofugidde nga wagenda ewaabwe mwaka gwa 1987 n'obagamba nti nzikiriza okugondera policies zammwe zonna era ne consequences zonna nja zitwala. Era okuva ku olwo bakuwa ssente. Reagan ye yali president mu mwaka ogwo. Okitegeera ekintu ekyo? Revolution eno erimu olutalo baluyita decolonization mweruli. Wajja abasajja batuula ku mmeeza ne bayiye engeri economy yaabwe wegenda okubeerawo, era bayiye ekintu kye bayita scramble for and partition of Africa. One of the states ze baafuna bagiyita Uganda, era bagiteeka mu mikono gyabwe mwaka gwa 1894. Era bangi abaakafiiramu abagezaako okukola kyokola. Kwaliko omu bamuyita Ssekabaka Mwanga, kwaliko Kaabalego wa Bunyolo, kwaliko Daudi Chwa, eyasembayo baali bamuyita Ssekabaka Edward Luwangula Muteesa owookubiri. Kyekyamussa. Olunaku olwaleero wajja n'osangawo policies ezo. Womala okuzisangawo bo be bashepinga n'akalulu we kalina okufaanana. Womala okuzisangawo wabagamba nja zitambuliramu n'osayininga era ne consequences n'ozisayiningako. Okitegeera ekintu ekyo? Wabula kye wakola n'okola ekintu ekiri fake ng'osiriwaza bannayuganda. Okitegeera? Ng'osiriwaza bannayuganda n'ozimba opposition eyo okusiriwaza bannayuganda era okikoze okumala emyaka 4. Wabula ewazeeyo ba challenge abaddala oyagala kumanyira abantu bano. Munnayuganda ogenda kukola event 2. Event esooka ogenda kanoonya, ogenda kalonda, ogenda kakuuma, ogenda kebalira. Ayina okukalangirira nga bwe kali. Senga takalangirira nga bwe kali ogenda kukola event ey'okubiri. Ogenda gamba ebivudde mu kulonda sibikkiriza kuba result entuufu nzirina. Wokalonderawo wekalakaasiza. Kampala musigala mu Kampala, abe Wakiso musigala mu Wakiso, abeggulu abekalamoja bonna omu waali wasigala. Just towetaaga mundu, towetaaga sasi, wetaaga kipande. Ogenda kulaba ku consequences zino zembagamba ate naye akimanyi. Museveni ali mu fear ya amaanyi nnyo. Njagala ogenda olabe video eno. Ogiraba ono bamuyita Comrade Noah Mutwe. Omuntu omu akyasinze okunsunsulira domestic policy. Nempulira nga nange saagala amale. Eno page si ya Noah Mutwe, naye osobola ogenda ku page ye kweri eya Facebook nze gye nagirabidde video eno kuba yabadde live n'agirekayo. Munnayuganda najja ne mbagamba Museveni eyo mulaba atubadde atufugira mu kintu kye bayita fake democracy, amba muyita fisadi. Naye nze nabagamba nze kino sikiyita fisadi democracy, muyita fake democracy kubanga kiva mu kintu kye bayita copy. Fake yakiri ekintu ky'original kyali alina okuwa. Museveni we tugenda ne tumutinkulya policies zino gye zaava bulungi nnyo ne bamugamba kati zina kukola nga bwe zikola. Wabula amala okukiruyalayizinga ekintu ekyo nti policies zino talina sse ku bantu, talina third factor. Policies zino mwe zitambulira gye bayita people power movement oba amaanyi g'abantu tagalina. Kiki yakola? Yagenda n'ayita bakyalibe be bayita mu fake system. N'abagamba mujje mu ntaase kati ebbanga ddene mbadde mbabeererawo kati essaawa mu ntaase. Basooka ne batutega akakodyo ke baali bayita nti bajja abatwegattako atuzimbire muli mu system amala akiyiwe. Ne tumulabuukirira ne tukiyiwa. Puuga ne tumugoba n'Abedi Bwanika n'abalala. Ne tupika policies zino ne tuzipika. Ate ne bajjula nabo nga bakoowu. N'anyiga eppeesa erisembayo azanyira ku mukyamu atazannya. Ono gwe njogerako policies ze zaali zibazita isolationism baali bamumanyiira. Wabula agenda okulaba waliwo need nga alina okwadvancinga mu zino policies. N'azijja mu isolationism n'aziteeka mu active oba direct intervention ng'ayingira mu domestic policy.
Omumerika ono omulaba agenda kubba buli gwasanze. Yazze Kongo n'abagamba kakati nze nsayinize endagaano ne Kongo Kagame ne Kisekedi. Kagame fulumya amajego, Museveni fulumya amajego. Sadaka mufulume. Semidiarasi mufulume. South Africa fuluma wano 50% ntiye njitutte. Kibakita batya? Ekibakita direct intervention into domestic policy. Ono bulinse yali emuliride ku sente. Aina direct intervention ayingira mu police yeyense ajingiramu. Kati ono najja n'akola ensobi. Nayingira BRICS. Mbalaga gye bivudde. Nayingira BRICS. Wamala okuyingira BRICS alowooza batudde. Tayina people power. Tajirina. Okitegera ekintu ekyo. We tumutaddeko ekikono n'alaba nti tuli serious. Ne bali ne bakye bati ddala bano bali serious ku kye baagala. Kubanga tusobola okusituka ffe wadde tebatuyambyeko ne tusula gavumenti eyo. Naye tusula gavumenti eyo kitegeeza interest zaabwe tebajja zifuna. Nga olaba ekiri mu Burkina Faso ne Mali ne Niger. Interest zaabwe baba tebajja kuzifuna ne bakola batya nga ffe tugyesuulidde gavumenti eyo. Ne bagamba nedda katusaidinge n'abantu. Oyo amanyi amaanyi g'abaana abantu. Kuba kirabe kye bakozeeko. Abamu ku bakikoze bakyaliire. Okuli Kanomwama Gaddafi, okuli Bashiri, okuli Bashiri, okuli Kampowale, bangi nnyo babikoze ebintu bino. Abantu bano beyerijjako. Mukitegeera? Kati n'amanya nti engeri gy'agenda okutuyingira mu kutuzimbira mu system ekyo ne kigaana okutuzimbira mu system. Then n'agamba nedda wabaganya okuzimba system. Tulina kukola ki? Muyingira alliance. Natusindikira Besigye, natusindikira Mugisha Muntu, natusindikira Elias Lukwago, natusindikira ne bano ba Ken Luchamuza ba PFF. Kubanga mu system babaddewo nga webalya bo baali bamanye shapinga yeno system nti eri fake baali bakimanyi. Kati nga ye kyayagala okukola atulekere colonial administration system asigale nga atukolonizinga ne mu system eyaffe mu revolution yaffe gye twepangidde okumusuula. Ate ye atuteremba agent be asigale nga akyatufuga. Kubanga ayina ekiroto nti mutabani wasobola okufuga eggwanga lye bayita Uganda. Okitegeera ekintu ekyo? We bigaana byonna kye yakola ki? Ali mu kutupika ye ekintu kye yeetaaga kati asigaza option 2 nazibannyonnyoddeko. Option esooka gy'asigazza alliance tekyasoboka. Asigaza option ey'okubiri bagiyita transition government yasigazza. Government ey'ekintabuli. Government ey'ekintabuli ekola political under democracy. Government ey'ekintabuli gye nkwogerako njogera ku lulu gye bayita democracy. Okitegeera? Under democracy, transition government ebeera kintabuli. Bonna ba political players babeera kwe bali ku mmeeza. Kati option gyasigaza ku mmeeza. Atusindikiza nabagamba ono atufugira mu opposition. Okitegeera ekintu ekyo? Buli kimu akikoza alabe nga opposition yetuyingiramu baba. Tumulaze nti tuli solid. Tuli concrete, tuli nkokoto eri solid. Okitegeera ekintu ekyo emulemye. Okitegeera ekintu ekyo? Wemala okumulema. Alaba ye alina okuteekawo n'ekibuli. Waaki bannansi beekalakaase alabe nti amagye gateekinga over kiganye. N'agamba kandete tribal card kiganye. Alabe nga creating ekintu kye bayita civil war kiganye. Kati awulira afa. Nabagamba bonna Elias Lukwago, Kizza Besigye, Grigore Mugisha Muntu bonna babimanyiko ebigenda mu maaso n'okwata abaana ba Nuupu babimanyiko. Kubanga bo noba LC tebakyasobola buwangula. Naye ate bo jukira babadde baki? Bo babayita ba political brokers. Babadde bali mu politics bano. Ne kati sawe no tebalabawe in. Ngeri gye bagenda tuyingira mu kuba tuli solid. Tutaddewo ekisenge kiri ekyettabbu. Muhozi akwata Edi Mutwe amukuba emiga amutulugunya amuteeka mu basement bavaayo beefulati bakonda eminga. Bagamba ekiswaza omugagga kusese mantula. Muhozi amalo tulugunya Edi Mutwe nga bwayagadde. Amukwata amutwala e Masaka. Amuteeka ku fayiro eyaggulwawo mpuuga. Eyaggulwawo mpuuga kwa muteeka. Okitegeera? Tujja bimanya byonna. Tujja bimanya. Nina bagambye Museveni ali ku kiss of a dying horse. Tumufunziza polisi zino gye zaava ino zigondera. Kino kibaddiramu. Ketonye tagwake tugenda kukyusa Uganda. Tuyina events bbiri. Esooka Kalonda na Kabanja eyokusatu kusituka senga eyokubiri kusituka senga atuzanyirako. Mwetegekere ekintu ekyo. Protest vote
egenda kujjako Museveni. Respect my people them. Twegweke encha. Temugwamu suubi. We shall get there. Kanso kenkuwegano ngonna kagalaba nakagalengera wano wolugenda bye bategeza nti General Peter Erwell, Lieutenant General Peter Erwell agenda kumuzibwa amagye. Kano nakagalengera nakagalaba kakati. Lieutenant General Peter Erwell, Senior Presidential Advisor era omu kubakiikirira amagye mu parliament y'eggwanga, is set to retire from the UPDF mu mwezi ogw'omusanvu n'abasirikale abalala 136. Bagenda kumumuza General Peter Erwell July tasukkawo agenda kuwumula amagye. Tegedde genyina wano Lieutenant Peter Erwell myaka 59 egy'obukulu okuva mu kitundu eky'ekkuumi gye baamuzaalira, si mukulu nnyo naye agenda gawumula. Yasaabingako nga Commander Land Forces, yaliko Deputy CDF, ajjukirwa nnyo mu by'ekasese. Ajjukirwa nnyo mu by'ekasese. Lieutenant General Peter Erwell agenda kuwumuzibwa amagye n'abalala 103 n'omusobyo. Gemolege tulina jukira nti gye buvuddeko waliwo koboolya waliwo ebyali bitambula byali bitambula bijjukira bulungi nti lwatwalwa bigambo ku Twitter ono bamale bamuyite baffoon bamale bamuyitaani. Kati ge tulina gaagano gategeeza nti Lieutenant General Peter Erwell wakumuzibwa amagye.